It's alright, nkwanirizaako nnyo mukwano gwange nagyo sinza obbanga otuwuliriza mubale kwekuumira ku mayengo gano aga UG Update TV era ng'okola kyamaanyi nnyo. Wakati nga tusemberedde akalulu ka 2026 tusemberedde general elections eza 2026. Wakati ng'ebibiina by'obufuzi byonna biwoominga era nga biwera nkolokooto okusobola okulaba nga buli kimu kiriisa kinne waakyo akakanja. Wabula Robert Kyagulanyi Ssentamu, President wa National Unity Platform, ebimu ku bibiina ebiri waggulu mu kuvuganya n'akalulu kano akajja aka 2026, avuddeyo n'asindikira Mwami Yoweri Kaguta Museveni n'abagamba nti Mwami Yoweri Kaguta Museveni amuyisa okuteeseganya bafunemu peaceful negotiation asobole okuba ng'awaayo obuyinza mu mirembe. Oli ku UG Update TV gatanatwenga kukkirira wansi oli kigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako. Mmwe abali mu ttala w'amayanja mu diaspora mbalamusizzaako nnyo bali akatala Oman, Dubai, Saudi Arabia, abali mu bitundu byonna okwesuula eggwanga lyonna naye ng'otuuninze UG Update TV nkutegeeza nti okola kyamaanyi nnyo webale kuwagira mukutu guno. Hakati Robert Kyagulanyi Ssentamu agenze mu maaso n'okuteerawo chances eri Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Amugambye nti nno engeri yokka gye twagala omulemu si nakuba kuyita mu byakulonda, wabula omukisa weeguli era enzizi nze senziguddewo omukisa nguteereddewo ogw'okujja okuteeseganya osobole okuba ng'owummula mu mirembe oleme kuviisibwako n'amaanyi. Tetwagala kujjako na kalulu, twagala oveeko mu mirembe nga pulezidenti yaliko ow'e Kenya kye yakola President Mayo. Tujjukira bulungi nnyo ono yalangirira n'aga nti nno mpaddeyo emirembe mbitiibwa. Wabula ne Robert Kyagulanyi Ssentamu asuubira ku myaka Yoweri Kaguta Museveni gy'alina kintu kye kimu kye yandikoze singa abanga ayagala eggwanga lye n'agenda mu maaso n'awaayo entebe mu mirembe. Robert Kyagulanyi Ssentamu agenze mu maaso n'okukkaatiriza nti negotiation zokka ze yeetaaga z'atadde ku mmeeza ze z'okuba nga bajja kuteeseganya okusobola okulaba nga Museveni bamutemera empenda ez'okuwaayo obuyinza mu mirembe aleme kuzikirira mu kalulu ka 2026 akajja. Agambye mwagala okutwogera ku financial statements, mwabagala okudiscussinga ku financial statements tayinaawo budde bwammwe, obudde bwokka bw'ayina n'enjizi zagguddewo eri okudiscussinga engeri Mwami Yoweri Kaguta Museveni gy'agenda okuwummulamu entebe ng'agiresse mu mirembe. Ayongeddeko n'agaafire tugenda kubeera nga Mao, Minisita Mao eyagenda mu maaso n'okuteeseganya emirembe n'awunzika nga ateeseganyizza financial issues nga zasetolinze. Agambye nti era Mwami Yoweri Kaguta Museveni yabeeradde amanya tegeka n'akaseera alekulira entebe ya Uganda aleke eggwanga ngateritabanguse, abaana be n'abazzukulu basobole okuba nga beenyumiriza mu ggwanga lino ly'aba alese saako ne bannayuganda. Naye gulowooza kinaagasa okubanga omukulembeze w'eggwanga olaba okaddiye naye nga n'entebe tokyasobola kugiwaayo okusobola okulaba era ofuba nnyo okulaba olw'okuba eggwanga lino tolyagala, oyagala ofube nnyo okulaba ng'olese n'emirembe gyayo ogitabangukudde, tolina kyoyagala girekera. Robert Kyagulanyi Ssentamu agenze maaso n'okukola avuka abeere kimu era abeere bulindala naddamu kano akalulu ka 2026 akajja basobole okuba nga beebeereramu, kubanga ebyabaddewo byabatiisiza wano juzi ebyali ekawempe mu by-elections nga bagenda mu maaso n'okurepressinga omubaka mu constituency y'ekawempe North. Gavumenti okudeployinga amagye nekuba abawagizi nga abakuba ekyokuttale kino kyabatiisa nnyo okubanga Uganda terina constitution governinga saako n'ekitongole ekya Electoral Commission kati bagabe bannayuganda basobole okuba nga beebeeramu. Naye bagambye yonna tuyinza obutatuukayo singa Mwami Museveni anajja mu mirembe alirwedde okuntuukirira ajje mu mirembe tusobole okuba nga tuteeseganya asobole okuba nga ava mu ntebe eno mu mirembe. Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba enzigi alese nzigule. Oli ku UG Update TV sinza obanga otuwuliriza bali kwekuumira ku mayengo gano. Gwagala otweyunga kukkirira wansi wala ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako. Mbagala nnyo, mweraba, musule bulungi.